obonkenke buli ku byalo kuli Nyabushozi A Nyabushozi B nero bahongena bulize bagamba omugago na yagala kusimba ekkolero erisinsula mu kujeranigide mu kusenda ibanje byawe ngagamba takalirye abutuze kibawakanya kusigikira ebichweka benu kubiri nuko bigambire Nyabusozi webo tinkubona umutaka wa webo alhan kakati natandika kusenda nze muliranye wanukumbi yasi wasenza wa umurabiyeko agenda mbukuteka ku factory ya muwogosi ikemu watwala hika 2 bamuguza hika 2 atwala hika 3 naye government etuyambe bagamba nti onagenda wabibanje byabwe nga yekuba ne basente bibyalo nga kati bagala gavumenti engire mu nsonga zino ninyo mukutujamwa orukwe numututunda tutamanyire ugambira omusaijo gwe bintu byakora biri mu bulyo bimanyirwe mundu abakozi be na serikali mbaraba mu itaka lyano bagenda mbagambira barabira mu bapima ne bapima muki kandi itaka lyange yagamba ekintu ekiti kuja kuongera kubaho kurugana saha zino ekintu ekiti kyayongera kabaho hati kiki cyabayireho abantu abo kutabanyisibu tizibayireho habwo kuba nanyoke nyini nyizire mvugira umusabazi ndi mutuze waifu wa atalhara muno waifu wa ensonge nkuru muno bana abayebende betomba itamune babatwalire itaka lyabo kubo balinka omudumizi wa polisi Kingiyo Martin Mbabazi balawuha sizinde mu lukiko ludde ku kyalo Nyabushozi oleta bidwa obutuzi tabukolemize byalo ngobugaga ayogerwako abadasubira mu lukiko luno natalabikako onalabudde abakolemezi kabyakali mu kutundibanyi by'abantu abategobira amateeka ngo kiyinza okufiirako obutale butebenkevu mu kitondo. So my appeal to the local leaders balabinti baweereza abantu bayambe investor bayambe n'abantu omu ku basente byala abatuzi kolimiza okwekuba n'omugago okuwamba ebibanja ebyo ebalali musinguzi ngono esente bw'ekyalo Nyabushozi eyeganye emwogerwako ategeeza nti ebibanja omugaga byatutte bwe yabigula ku batuuze endagaano 3 zyange zinnako omukono abantu bange n'abaliranwa basayininga sebo Musa Kabogoza yakusakidde Glen ku Bukedde TV.